Tukwanirizaako nnyo mu kanyomero k'Omukenkufu. Tuli mu nkola ya sabbuuni ow'obutonde ate nga sabbuuni ono ayoza era nga bwe nakugamba nti sabbuuni ono omufunako nnyo nti omuti ogumu ogufunako n'3,000. Oluvannyuma lw'okulaga engeri gy'osobola okwekoleramu sabbuuni omweru awakaawo omulundi oguyise, leero omukugu akulaga oyo owa bbulu. Tukwata kiro y'ekisula era osooka kukenenula ekirungo ekimanyiddwa nga sodium hydroxide okuva mu vvu, omunnyo n'ekisula mu bipimo bya kiro emu. Era olumala n'obitabula bulungi nnyo, n'obitabula nolwekyo bw'omala obitabula teekamu amazzi lita 5, amazzi ago lita 5 obitabule bulungi nnyo. Ng'otabuddemu amazzi teeka mu kadomola bisulewo, enkeera kubako akatuli amazzi gano gakenenukemu. Nga tukozesa akasengejja tuteekako ne tishu kubanga tetwagala vvu liyitemu. Era bw'omala okusengejja ky'ofuna ye solution eno bweti bw'ebeera. Naye nga bw'oba twagadde kuyita mu mitendera gino egy'okutabula evvu tugiyina ng'ewedde ku Prof Bioresearch. Omulundi guli twakozesa butto ava mu birime, kyokka omukugu agamba nti kaabe butto avudde mu masavu g'ebisolo naye akola. N'amasavu nago gakola sabbuuni. Gakola sabbuuni era teweeraliikirira. Naye tombuuza nti masavu gaaki, ekyo kyama kyange. Naye gwe ganoonye oba ga kisolo ki kasita gwe ogafuna. Gasaanuse gakole butto olwotabule n'amazzi ga sodium ge tukenenudde waggulu. Kiyitirivu kataawo kiwedde. Nfunye lita ey'amasavu agasaanuuse, amasavu g'ebisolo oba ga nkoko oba ga nte. Gwasalawo katukupima afulita eya solution yaffe eno twagikoze dda afulita yeeno. Ekyawulo wa bbuluku gwe twalaba wiiki ewedde kuteeka mu langi ya njawulo okusinga butto era ng'omikisinga bulungi nnyo. Kano ka bbulu kannalubaale kannalubaale ng'oteekamu n'akaloosaako miruzi 10. Miruzi 10 buno obuloosa tubulina ku Prof Bioresearch era nga oba obufunawo bulungi nnyo ng'otabulamu akaloosa. Tuli mukuga kola sabbuuni ayoza, sabbuuni ayoza era nga ekyo bwe kiggwa era tutabula. Kiddako kubiyiwa byonna mu butto, tubiyiwa mu butto era bwe tubiyiwa mu butto tutandika okukuba ne tukuba bulungi nnyo. Kati jjukira olunaku lwa leero tugenda kukozesa akatiba akarabba kanjawulo ku kaawuudu. Kano akaawuudu ke twakozesa wiiki ewedde tekalebaamu sitampu naye ku ka 1,000, ate kano ku akarabba k'5 kalimu ne sitampu. Ng'oyiwa emaali ogiyiwa bulungi nnyo, ng'ogiyiwa kiyitirivu. Kyekiddako tulina okumuleka n'asulawo ekiro kiramba era enkeera ne tumugya mu katiba awo ne tutandika okumukozesa. Ng'asuzeewo ekiro kimu sabbuuni aba awedde. Akutte bulungi nnyo nga tumuggyako awo ng'ogenda kunasa nga batuwayo akaveera nga bateekako erinnya lyo C21 era byonna tubikuyambako. Tuneesooka olaba omutindo gwaliko tumukoze mu masavu era nkugamba ntya nti weerwaneko ova ku ddaala erimu odde ku ddaala eddala. Oli akola sabbuuni ayinza okugamba naye waffe tukola kino ne kino. Eno methodi mpya ey'okukozesa evvu, methodi ya butonde nga bwe mumanyi Omukenkufu ndi wa kiragala nnyo. N'olwekyo olwokuna olujja ate tosuba sisitimu eri kamansho tuve mu bino ebyabasooka kwavula bye tubaddemu butiba kamu 5. Tukole sabbuuni mashini ekola miti 30 oyingira akatale nga oli binojjo era tosuba kulwokuna olujja neyitayoko ku Prof Bioresearch wekwate ka bizinesi kana akasabbuuni. Bye bye.